Congratulations to bride and groom and the team that has made all this happen. Bride and groom tuwezezza emyaka 15 nga tuweereza mu Uganda. Leero omukolo gwe tuvaako gubadde gwa kutongoza kubanga nga 28 June okutuusa nga 3 June tujja kubeerawo ku Uma Grounds nga tulina omwoleso omunene ogw'abagole. Ebyokukozesa byonna bye weetaaga ku mbaga bibeera ku mwoleso guno ate ku miwendo emisaamusaamu n'ebyokuyiga oyinza okuba nga kale togenda kuwasa oba kufumbirwa naye ng'oyagala kuyiga ebyokuyiga oyagala kukola ka bizinesi ak'ebyabagole era naawe yitayo kukola be banno bye bakola. Ku mulundi guno tusubira stalls nga 15 tulina ba sponsors abasukka mu 6 ne ba partners abasukka mu 6 so kugamba ekintu kitesemu ebinogogo bingi nnyo okuyingira mujje n'omutwalo gumu gwokka naye nga tujja kufuna ebintu bingi nnyo. Waliwo okuwangula keeki gawuni okutambula ogende Nairobi empeta bingi nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.